abavubuka muleme kunoonya sex munoonye bakazi abanaalabirira bye mukola. Nkiddamu abavubuka muleke kunoonya sex. Ogenda n'obeerawo n'ogamba nalokoka Yesu tabyagala naye kati nkoze ntya n'oyagala ofune sex akkirizibwa mu mateeka naye ng'ekituufu kiri nti otutte mwana w'abandi mubonyaabonya ng'ofunye legal sex. Kati ne baba basanga nga mwekutte ku mukono mu kyaki teri tabbu kubanga babagatta juuzi ne kati munajje musula embaata. Wanji temwina gye musula onoonya bunoonya legal sex n'olyoka otwala omwana w'amaanyi n'otulugunya n'okulukuunya n'okuuta. N'owasa omwana wano ng'anyirira naye nga buli mwezi akendeera n'agaanamu ennaku 3 n'ojja musumba ono taagala kabooza nkuba omugongo. Ngambira neba naye mwana akaboozi ko mizigo nako kiŋŋambira akuliraanye akaboozi ko mizigo otya abali mu nnyumba n'otya ne banneyiba. Mulowooza bonna beebasedda kumbe bonna batu. Kiruma nnyo okubanga mwakafumbiriganwa omu kati n'agenda ebweru. Obadde muwuulu weekuumye sigamba nti wali mufiirwa abasajja n'obalaba n'okoowa nga tolina gw'oyinza kukkiriza basema ne bannyabo oba oli mulokole oba toli mulokole abakwana gwe ogugwo gwakubagaana naye tebayinza gaana kujja. Kati n'obagaana emyaka gyonna n'omala okukola embaga n'obeeramu ng'omufumba emyezi 6 omwami n'abanga kati wayiye amagezi agagenda okukola Abu Dhabi. Omukyala n'abanga kati wayiye amagezi agogenda okukola. Mbaweerera amagezi nga ga mazima. Bw'obanga tonnabakakasa nti ogenda kusetolinga towasa mwana w'abandi. Bibaddewo naye tebivuddemu bibala birungi kubanga bibaddewo nga tukanika bikanike. Ebintu bya Mukama si byakukaniikiriza. Bibaddewo ogenda okudda ng'omukazi yazaala dda. Abamu abasajja babamatiza gw'ogenda okole mu mawanga ga Buwarabu yasigala eno. Obanga ogenda ku miitingi omuntu genda weka. Ogenda n'emikwano gyo oluddewo oyagala omusajja alabise osomba abawuulu. Babeera batunulira omwami wo nga balinganga abali ku gundi eno Snapchat. Bw'obeera otunudde eno nga bali mu kumukola bati basongola obumwa bwe bamoola amaaso babikula nako obo bayita bakusaaga. Gw'ogenda okulaba omwami wo ng'oyambadde bulungi bo nga bambadde kookoonyo. Muliyiga ddi? Omwana omuwala yeetuze biri ku social media bitambula. Omuvubuka yamulekawo n'awasa mulala abaddawo ng'abigaayagaayamu naye nga byagaana okuyingira mu bwongo okutuuka lyatandise okuteeka ku social media nti agenda kwebaka okutali kwa bulijjo okuwanvuko. Gwe oyinza okuba tonnafuna bingi naye weebaze Mukama nti wagwa mu mikono gye. Ensi tesoboka. Mulekerawo abalokole okweegumya. Mufumbirwa omusajja omwavu ng'ayina Katonda mumulye.
Katonda ateeka okwevungisaamu ebikwatikako era ebirabikako omuntu akugambe nti nina Katonda nga si wakwogerera nnyo. Ne bwe naabanga njogera n'omuntu omu ngambirayo abantu awo nga bataano nti bino ebintu by'okwegumyagumya n'okwekazaakaza nti ofumbirwa omusajja omwavu kubanga alina Katonda, eyo mboozi yakumalwa. Ngambira ne bantu ogwo guba munaanansi kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze. Wama muwala wange wazaalibwa mukazi munaku, gwe wennyini okuza oli munaku ate ofuna omunaku. Omunaku takyusa mbeera kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abavubuka muyiga okukola. Akatale k'abaavu ngenda kattira ddala. Muntu agenda n'akupeeka akaana akalenzi nga wakazaala akawala ng'ali ku nju z'abaami. Eno naye akuboggolera ne landiroodi amuboggolera. Kiŋŋambire neibawo nti omuntu agenda n'akupeeka akaana akalenzi wakakubawo obuwala busatu, ayagala akalenzi akasika, aba yakugamba nti ojja kuva mu nnyumba eno bw'onooba tozadde musika. Aba afuluma bw'ati, landiroodi n'amugamba ojja kuva mu nnyumba eno obanga sente zikulemye okufuna. Amakulu gaakyo nti oyo takolifayinga kusaba kalenzi. Akalenzi kanaasikira lwenti w'abandi, mwagala okuzaala obwana obusikira amabanja. Abanja abaana abawala n'abalenzi, alina okubanja abaana abawala n'abalenzi ateekwa okuba nga landiroodi muli mu nju yammwe n'olusuku weeruli. Eddenye waffe e Masaka awo neebalamu babavaayo nenyazaala wasobola okutabuka. Ono alya nnyumba mmere y'abaana baffe, ono alya mmere ya mutabani waffe ya bwereere, ali mu lusuku nnyini ano ayunja amatooke. Tojja kulya mmere ya mwana waffe ya bwereere kubanga emmere weeri. Olidde bw'ogwa kubalamu b'ab'ettima ne tooyi bagigattako. Tojja kulyanga mmere ya mutabani waffe mwannyina waffe ya bwereere kujjuza tooyi ng'omanya ekikamu wafumbirwa. Baana bange, omutima muguwe Yesu. Abasajja bakomenga ku ngulu. Toyingiza musajja mu mutima gwagenda kuguyuza. Toyingiza muntu mu mutima gwo bwagenda nga abadde ku ngulu. Bikuluma naye si nnyo kubanga ohiiringa ng'ova munda gye wateeka Katonda. Kaana akawala katobwe kati kafudde, ensi yakatamye, katrendinga ku social media. Bakanoonya omulamu tebanagulaba naye kalese kabalagiridde kagenda kubeera mu septic tank somewhere. Laba bwe wetta olw'omusajja ne weeteeka n'emutooyi. Mwezi guli oli muwala yewanula waggulu n'agwa e Dubai. Kati waliwo omulala naye yatemye mugwa ku bayaaye. Abayaaye bali buli wantu. Ne mu kyaki osobola omusangamu. Waliwo eyajjamu n'ongazze kufuna gwatomeza mu kyaki. Naye ekinsanyusa mu kyaki azze okutomeza agwa ku munne naye azze okutomeza ne beetomeza. Ezikola idinga bwenyi ku bwenyi. Appa! Muba maketwale waka mwakazaala y'akaana aka nadda nga awunya enjaga nga gw'owunya walagi.
wangi buli omu ateeka okujja nga alina byawunya akati awo n'olyoka olaba awo ekisinga okunsanyusa awo abantu balokokera ddala awo lyagamba Mukama nsonyiwa ebigendererwa byange okujja mu kyaki byali bibi kati nsazeewo era ku babiri abatera okwetomeza omu akukwana n'akulima n'okulima nti mulokole omu akukwana n'akulimba nti mulokole n'akuleetako ne ku kyaki musabeko ekkanani naye ng'alimba abamu temulina kitiibwa kubanga temukisaana ekitiibwa tebagaba kigaba ekitiibwa bakikolerera kingambira abantu bataano nze temundeeteranga misango egyo gyambwa musumba omukazi wange tampa kitiibwa ani agula emmere ewaka andi kati olaba tondabisa ani agula emmere ewaka ani asasula ennyumba omukazi bw'abanga akuleka webase golokoka ayoza ebintu simula ennyumba genda oleeta amazzi kubira Mukama engalo ez'amaanyi aha mpuliddeyo omusajja agamba nti kati awo wakiri nkima amazzi ku kyalo nze wakiri ngenda nenoonya olubimbi ekyo kye mbadde nkwagalamu situka mu nnyumba genda okole leeta emmere ewaka sasula renti sasula fiizi z'abaana bw'oba toyagala genda kunoonya mirimu kati omukazi kagenda akoleyo emirimu keera ku makya yoza ebintu ate byoleze bweru simula ennyumba watemere ku mesigiri omukazi akomewo muwa amazzi agende anaabeko kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze bannange wulira akantu ke mbadde ndeseeyo akanyuma ebyo bw'owulira nga tobisobola genda weetikka ebintu mu kikuubo vuga ekigaali ngambira neeba nti ekitiibwa tebakigaba ekitiibwa bakikolerera bukolerezi mwe mwenna bati bampa kitiibwa genda okole